Yali ssente z'omuyi w'omusolo ensonga zo tezinnaba kuggwa Joel Ssenyonyi Furufiga naye muyina maaso awo ng'ate atabuse bubi nnyo omuyimbi Chosen Becky naye ate omwana we amuzaalidde obuzibu Tamale Mirundi Junior obusungu nabwo akatambi kayina maaso awo King Saha naye musajja wa taate muyina maaso awo ng'alojja mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansuubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo no mugimpeere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell lemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Herbal Research Clinic bano nno nga bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba obulwadde bwonna munnanga ate beeyune obakubireko ku nnamba zaabwe ez'essimu weeziri awo ate wamma weefunire obulamu obujja era nga bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli mu munange sigenda kulwisa era nga nkutandise n'omuyimbi Chosen Becky ate munange mulowooza omwana w'ono yali omulwadde mutabani waffe omukulu First Board bannange naate atuzaalidde emitawaana maaso awo nina Furufiga nga kyakoze Chosen Becky bannange nammwe ate ekyetaagisa nga mukyerabiddeko sigenda kudda bigambo bye wabula ekikulu katulaba akatambe kiki kyabadde amugamba tusobole okweyongerayo bannange Furufiga nga waba atabuse nga batayitwako nga batasalwako omusade kubanga kyakoze Chosen Becky omwana muwadde ali ku kanula aliko oxygen omutaddeyo ofa kinensi tonoonya buyambi tonoonyeza kiki ofaaki bw'omutadde ku page oyagala trending that is bad muto wange that is bad Chosen Becky atakumanyi nze nkumanyi ng'oline nekijambu abantu bamanyi oli wampisa ng'oli muntu mulamu mba maama wawe nkumanyi togambibwako nkumanyi oli mukambwe muzibu ovuma okufa oyomba okufa atakumanyi be bakwegomba nze nkumanyi nnyo nate okimanyi okijjukira bulungi era okijjukira nga kijambu akundetera lwakuba bwe njogera wano ku bantu bagamba buli omu amumanyi buli omu yeefuula nga mmanyi okijjukira nti kijambu yakundetera kalenda notandika okutema oluwenda kijambu yali manager wa Rogers kijambu nkimanyi kwoli kuno oba bagenda bikusharingira naye njagala nkujjukize ng'obuuza ofukamidde otambula ofukamidde oyifukamira mu mmotoka oyavudde luddawa naye bw'okyuka booti ng'oboggolo osinga embwa okubagoka obubogosi abakuguzeko be bakumanyi era bonna saagala kugendayo kuba tebaza wano kutimba mpisa kintu kiri kikubaana ensi yakyuka obeera n'omusajja nga wemanyi nti gwe kawomera gwe kalala gwe kasembayo gwe kasoka gwe kagalanda gwe maama gwe gwakolesede gwe mugagga nnyo ng'olina bajja baaba bootomanyi batagala nakumanya nakkolera omwana ekintu ng'asiba ku social media nga kifaananyi kwakijje nakukolera omwana ekintu kyogenda ofaawe ng'onyumiza ensi kyogenda nonoonyeza ddagala likibule kutimbatimba otimbatimba ki gwesasa okuzaala tetugayi bibadde bigambo bya Fangoni Mother ate munnange ng'atabukira Chosen Becky mbu ekyokola kye yakola kyali kibi nnyo ddala okufuula omwana we content kale we tuli mu side ezo nawe muzadde munnange osobola okumpa endowooza yo wamma ate mu comment section ekintu kye yakola Chosen Becky kyali kirungi oba kyali kibi nenze ngamba oli mwana we era wadde mbakola ekintu kyonna kyabeera ayagala kuba maama abantu naffe byebyo bwe nkongerayo ne Muna 256 ono no munange nga yabadde one of the best academic students panaki omwana ate bajaji bagambye ate rave namuwe nalema ate n'ebirala binagaana kale we tuli mu side ezo Yesu wadde munange Derrick wa radio yamusuulawo naye ate ye tekyamulobera kusigala nga afokasinga ku ekyo kyeyali ayagala kale bwe tweyongerayo ne Tamale Mirundi Junior muyina maaso wano ng'ate kyakola Omalukiseka bannange ndowooza yo enkoko ekikola bwana bwayo Omalukiseka ono yavuddeyo nga ye adifendinga omwami Joel Ssenyonyi kati ate ye Tamale Mirundi Junior ya bonna abayisizaamu eggaali mukuba bafere kale kati balaba ate tusobole okweyongerayo n'agaali bannange byatamulangidde Musenyambala asimanyo Uganda yakulema werimbise mu struggle gendo struggle ingene nnyoko toyina wano gwotegerera munaku gwe obwo bunaku bwe wammwe gendo nenye nnyoko lwaki yakuzaala musajja omwavu muli eyo mwasaamiridde abantu bali mu kulya ssente
mubali mu struggle so saa munaku kumanyira era gwe mulundi oguba gukoma abanaku okumbuza Junior wakoze otya nga bwe nakola ddi entalo zange sina gwe nayita nwanireko nonya sente so banaku mmwe simaya umaru kiseka oja kumera ebyoya mabina mbumaru kiseka is better than you mochitata mubyenkwawa better than me what in money so banaku mwefuge muleke tulye sente zaffe kamala okuva ewa genosale n'ababuulira mukitegedde bibadde ebigambo bya Sister Junior oba Tamale Emirundi Junior ng'abyolekeza eri Kisekawumalu munnange omanyi yavuddeyo n'ayimirira wamu ne Joel Ssenyonyi ng'agamba nti ye tasobola kulya ezo ssente kati ate ye Sister Junior akikkaatiriza agamba nti bannange ebyo byonna bye muwakana byabwereyo omusajja ssente yazirya. Jjukira Sister Junior amaze akabanga ng'atugamba nti abantu banuupa abasinga munnange ekiro bagende wasale musale n'abawa ssente nga beesibye gomesi naye nga we tuli mu sayidi ezeyo nkuzaako eno ewa Joseph Ngoma ono omusajja bannange wegamba nga ayimba ennyimba ez'eddiini ayimba ennyimba ezikwata ku mwoyo ne oba ng'obadde wasiibe n'ebizibu bitya oba ng'olina stress singa owuliriza ennyimba z'ono omwami munnange oyinza okuddamu amaanyi n'essuubi era nga wenjogerera munnange ye ne mukyala we bawezezza ate emyaka 9 bweddu munnange nga bali bombi kale era ng'avuddeyo neyeebaza Mukama olw'okuba kuuma nga bakyali bombi bannange laave eno mulimu n'abagimalamu wiiki ne baawukana nga babigonga buli omu alangira munne golinga kino nze nawe okukwana saamanya ati biki kale we tuli mu sayidi ezeyo naye bano bo we baba nga bawezezza emyaka 9 bannange wootabasabirako ndowooza oyinza okuba nga ate oli muko mutimatima oba ngambe ogutayagaliza bannange kale we tuli bwenkongerayo munnange muno mwenzunga munange mbadde mpitaite ate nga sigwa ku mwana muwala ono gw'olabira nga amannya ge yeeyita Saala Seringa ye yeenyumiriza mu bashuga daddy era yagambye buno obuvubuka tomubuulira kubanga bo tebumanyi kibwagala bo buliwo kumenya bumenya baana b'abandi mitima naye naye mbu ye shuga daddy ayisooka avaako akasente akawera abadde ayinaawo wamanga abasoma ebika nti ono aliwo ati ono aliwo ati kyokka n'omwana muto kale ne kineewuunyisa nnyo ono omwana jjajja obukugu oba n'obuvumu ate egimba mu bashuga daddy King Saha muyina maaso ate munange naye nga atunnyonnyola enkwata gye bamukutte mugenda soka mbatereka akatambi ke bamukutte nga bali ku stage ate tusobola okweyongerayo nga atunnyonnyola wa gye bamututte naye naye asuubiza agambe ye ekintu kye yatandika tagenda kukimala kubanga yalaba nti ekirimu omulamu tomera kukolesha mwana Zinawasola kuisibina Kenya obawa mugamba afande kino kuje ku stage kutukayina mubina tubona pressure zenimu na Uganda aina lo King Saha muyina maaso wanaate wamma naye nga atunnyonnyola embeera yonna nga we yabadde awo nno abadde yakalinnya ku stage ne naye tebaamuganyiza yadde oluyimba okulutuusa mu makati ng'amugamba munange yangu waffe twagala kukwata n'agezaako okubagamba nti musooke munindeko nyimbire bafaanizi bange mulyoke munkwate nga nvudde ku stage naye maama tebaabirinze nga bo tebeetaaga kumanya nentuukawo ne bampa balansi wange bulungi ne ninya stage mba ndi mu luyimba olusooka nga Henry jankuba akama nti osagambye vaayo nemugamba nesimuwa attention mba nkyayimba n'akomawo gwokubiri nagamba abasirikale balemeddeko nesimuwa attention n'akomawo gwokusatu nagamba bayiye amagye wabweru kati awo nemugamba Henry abasirikale bagambe balinde mmale okuyimba bankwate okusinga banadde okusasamaza abantu balese emmundu baziwubira mu bantu osatamidde pisto naawuuba mpuube ayingiza amagye mu bantu ayogeza maanyi oba yagajjawa awagamba awoza DPC Tyson antumye mu bulongo obwo olowooza bakulanga ki kyenkedde nange okunoonya benkedde okubuuzabuuzako nga neebuuza omusajja oyo yabadde agenderedde ki olw'ensonga nasiibye wange yabadde asobola okugiwaka nannona ekyokubiri esimu yange abantu abasinga bagiina niwe yandiginoonyeza ndigifunye nankubira nampita
nti wemba nina omusango mu nsa morning I'm a law abiding citizen sina buzibu na muntu yenna buli kyenkola nekenneenya emabega nekenneenya mu maaso ne mu byenjogera negendereza soogera fa kubanga kyabadde uncalled for mwezi 8 hours ez'abantu nga batamidde obawuubiramu emmundu naawe otamidde oba kino kiva ku music gwe wakatandika okufulumya akafulumya kweno album gye watugamba enyimba 10 plus 20 zewatugamba zojja okugattamu mu Uganda omuyimbi tasobola kuba ku opposition mukimbulizanga poliisi ate be balina abangi abatono babaagazaaki bakwata abangi ne babakuŋŋaanya ne babatwala kati fe abayimbi abatono batuwagazaaki amaanyi gavaawa like golina okulaga nti notonaku bino bya bunafu kuba singa nina amaanyi singa ate nkola ebisinga okwogera byonna obikola naye bayimbi banno basirise bapulezidenti babayimbi basirise nze pulezidenti w'abayimbi abagoberera amateeka bakiwagi sinze pulezidenti w'abakiwagi naye abagoberera amateeka tutambulira wamu osuubira kino tekigenda ku affectingayo career nze sajja mu nsi kusaavinga kariya yange najja mu nsi kubeeramu nga bannansi wemba nasisinkana kakaliya nenkekwatako bw'ati ate munnange King Saha bw'annyonnyodde enkwata gye baamukutemu era ye awera enkulukuuta agamba nti teri n'omu agenda kumusitoopinga ate kwekino ekintu kye yatandika kale wetuli mu sayidi ezeeyo gatta amawulire agenda kagaliwo taata wa Jaliya Warudi era nga munnange ate omukama amuyise era nga bwenjogerera ssaawa zino zembuyaga ezikaza empewo ono nno abadde amaze akabanga nga mulwadde eri naye nga bamujjanjaba nasuuka n'ate ku guno omulundi wo munnange tekisobokeddeeko ddala era nga yatuuse edda ate ewa mukama naye nga katongera okusaba omukama munnange agumye famire ye emikwano era amuwa ekiwumulo kye ekitaggwaawo n'ekitangaala kimwakire atebenkere emirembe bwenkozaako eno munnange ye boy child yabikoze dda anti wenjogerera mwana muwala amaziga ate gakaaba gakomba akatambi nkayina maaso wano nga naye mumuwulira ng'alojja ne bannagera eno bano bagigwamu bano bafumbirwa ate bano beekyawakali wetuline naye nga BF Suma Herbal Research Clinic bano no nga bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba buli bulwadde bwonna gwe bumanyisa omunangi beeyune obakubireko ku nnamba zaabwe z'essimu weziri awo ate weefunira obulamu obujja era nga gwe wenna ali ewala bakola ne delivery kale munnange beeyune baze okutuwa obulamu Nzengwamu naye nsoosayo bigere kati n'ogumirako n'olyanga okutuka nange naliko mulaavu naye nabuka mangu naliko mulaavu nemala wiiki ndowooza mu wiiki nalyamu amatyaga nesikyagibala tamutinga ekiri wansi olaba naliko mulaavu naye nakubira omwana namubuuza mukwano omanya onokubira omutuka kimani ali yali munabakusimba embuza weni okolaki omwama ndi wano mbakulya lanki nzirayo kitegeera atambula negenda mutendesoka nanefuna lanki nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural alina osteoporosis alina rheumatoid arthritis alina ebirwadde by'emitawaana bya joints omugongo afunye accident bannange byose byenjawulo kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavudde olusi yeerabirayo alina alzheimer's memory loss olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulina mu katinga kano bayita prostate relax kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bana olina kansa atandikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri mugambe oba sisitawo oba bradawo oba mukwano
mugamba ajja kusanga lafefano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokuawo bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature waba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba in harmful bacterias